Yes, endabirwamu Rene. Enzabiramu musabana 256 olunaku lwa John Martin nageze nenjogera ku basomesa abakyala ennyambala yaabwe era ne mbabulira nti endabirwamu eri abaana ab'obuwala okusingira ddala n'olw'ensonga balina okukyusa mukati olunaku lwa leero ne ŋŋamba nti kanjogera ne ku bamaster bano waliyo ne bamaster batayambala bulungi ne ŋŋamba nti master waffe omulungi gwe endabirwamu y'omuyizi mwalina okweraba abazadde bakwesiga ne bakwasa omwana waabwe omusomese kuba ennyonyi enkulu eyigiriza ento okubuuka naye master ogenda n'oyingira ekibiina ng'amazima ddala wenna osibye balance nga mwattulozize ku ssomero kusomesa omwana ono ow'obulenzi mazima ddala agenda kuyiga ki mu kyo kubanga ku ggwe w'okiraze nti okusiba balance gwe mulembe ojja kubeerako ng'osibye balance master tukusaba oyawukane ku baana ng'obalaga ekituufu mu kwambala mu ngeri ekuweesa ekitiibwa gwe endabirwamu y'omwana ono. Okay, akukusiba balance kanchamudde. Jamanti master. Ngeri gy'oyingira ekibiina ng'osibye balance. Empale ziri eri wansi. Ayi nga kahayoli. Ate ennaku zino waliwo obupale bwe bambala. Nga bubatippye. Kacupa eno wansi. N'agenda muli yenna nga buli kimu akisibye. Kwegamba n'osoberwa omwana n'ajja attention ku master ky'asomesa. Ebirowoozo n'abizza ku mpale ya master gye yagiddemu. Sobera otya endabirwamu y'omuyizi nga oyambadde bw'otyo. Kwegamba olemwa. Dress code eteekwa okuba nga yeeyo.